tugaye nti yomu ku biseera ebyo ku Obote wanu be bapimirangako nti bw'otoba muwanvu nga Bulega ngera toli munene nga ye nga tokolifayinga kati obuyigirize tebwaliwo nnyo naye tuvuddeyo eyo ne tuyita mu mirembe ne tutuuka n'emirembe egirimu abajaasi abalina ne masters ndowooza mulimu n'abalina zi PhD kati ne mu poliisi mwebali tutunuulye security bwetambudde from independence kyetwandiise military mobilization amagye nga bwe gatambudde sebo tuleke gamba nti osanga baali tebasomye okusoma kwaliwo era n'olwaleero naye bwe tugenda okutambula the late brigadier Shabano Porot obuyivu bwe tebwali busukkulumu ame komanda yasooka nga twefuze naye yalina okumanya n'okutegeera okwa waggulu nga ye tagendera kigambo ekyabaavu kati entwala ye y'ebintu byalina omugaso bwe tugenda okujja ebya cadre officers ne tufuna Major General Idamin Dada Ayume n'afuuka ame komanda oluvannyuma Shaban Oporoti nga galiddwa tulaga emyaka gye nkaaga mu ebumu mpozi abantu ekyobo bategeeza nti Idi Amin yali Kano nga Shabani mbadde muyise bantaliza Shabano Oporoti nga brigadier nga Kano Idi Amin ye mumyuka w'omuduumizi w'amagye naye nga alina amaanyi agasinga oli kakati ebyo byabakada officers ne tugenda ekiyitibwa Major General Francis Nyangweso omusajja yali musaamya mugwe okuva kati Busia the Greater Tororo District n'abeera ame commander when we had Idi Amin's government bwe tuvaako Nyangweso ekyaddako 1979 Nyangweso abeera ddi ame commander ame komanda abeera omwaka gw'73 ogenda okutuuka 75 Major General Francis 74 okujja 76 abawuliriza n'abalabi sagala tubaleke nnyo bwe muwulira tuge ku Major General Francis Nyangweso mumumanyidde mu byamizannyo yalwa nnyo mu byemizannyo naye yo yayogerwako yaliko ame komanda wa Amini kakati 1979 yali Kano Tito Kero Lutwala Bure abeera ame komanda wa CDF okuva 1979 paka omwaka gwa 1985 July Tito Kero Lutwala Bure Lieutenant General Bazio Olala Okelo Langoya n'afuuka ame komanda wa CDF okuva nga July 29 okuva ku ddala ly'obwa brigadier kubanga Obote's government yali promoted mwaka gwa 84 okuva ku bwa Kano okufuuka brigadier oluvannyuma lwa chief of staff Oito Joko David ng'amaze okufiira mu nnyonyi Bazilio Lalokero bw'amala okufuuka gavumenti waliwo awo Tito Gondi nani Oito Joko afiira mu nnyonyi waliwo Smith Opono Chaka yafuuka ame chief of staff ng'abuusiddwa eddaala okuva ku bwa Kano n'agenda ku bwa brigadier butereevu era Kano you go to brigadier no yavuka ku bwa Lieutenant Kano nga tafunye tukiza bwa Kano n'afuuka brigadier era baali abantu basatu bafuuka ba brigadier ye Bazio Lalokero Smith Opono Chaka ne David Ogwang eyali financial controller nga ali wano mu Bulange owa UNLA era bwe tugenda okumaliriza gye tugenda okutambula cadre officers General Yoweri Kaguta Museveni mu mawulire ga Voice of Resistance ayogera ku kigambo the Nilotic troops the Nilotic army ejje eri abannaffe nga lyaba northern abaluwo ekigambo balango n'abakyoli n'abamu nga baluulu kati tribal sentiments mu nkole ya military ebadde ebbanga yonna kibadde olwaleero entonyeze z'owuli abantu okwogera ebyo si kwe kusooka mu myaka 61 kizze kikola kibaawo era bwe tuva ku Bazio Lalokero 86 tufuna Major General yafuuka General era kati omugenzi eri Tumwine n'afuuka ame komanda bwe tuva ku Tumwine eyamuddira mbigere Major General Salim Sale Rufu akandwa nawo olwaleero nga retired General bw'avaako abantu bangi tebamanyi nti Salim Sale yaliko ame komanda wano eri Tumwine olwawumula Salim Sale yafuuka omuduumizi w'amagye mwaka ki banga naye amalako akaseera katono
teyaweza mwaka mulamba kubanga lwe mukulu we era nga commander in chief yamuvunaana nadda ku bbali. Then Gregory Mugisha Muntu Major General yali promoted okuva ku Bwakano n'afuuka Major General n'aba nga abuusa amadaala 2 yavuuka eddaala yavuuka erya brigadier abiri okuva Kano n'afuuka Major General madaala 2 yagali omulundi gumu n'abeera ame command okumala emyaka 9 bw'avaako JJ Abubakar Odong n'atekinga over. Bwe tuva mu ekyo the late James Kazini Major General yaddira JJ Odong bw'avuddeko Katumba Edward Wamala n'addako. Wamala bw'avuddewo Alonda Nyakirima n'addawo. Bw'avuddewo David Muhoozi n'addawo. Olwaleero Mbasu Mbadi yaliwo mu myaka 61 abo babadde ba Army Commander era babadde ba CDF. Bwe tugenda okujja Uganda Police Force emyaka 60 mugumu tuva mu mufuzi w'amatwale tujja okwefuga Michael John Machon 1959 n'abeera IGP okutuuka 1960 yali Mungereza naye nga yazaalibwa China. Kakati Omungereza oyo ng'ava yazaalibwa China atujja mu luse olwa omuzungu n'atuleeta mu kiseera kya Beni Kiwanuka emyezi 11 n'atuleeta 1963 okututeekerateekera ekigambo civil police erina kutambula etya. That was 1963 n'amaliriza. Olwo tusooka okufuna munnamagye okuduumira police ye mugenzi Lieutenant Colonel Elinayo Olyema yatandika nga lumu April 1964 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 ogwokubiri 1971 era oluvannyuma yafuulwa minisita ate oluvannyuma ye both Ofumbi naye ne Archbishop battibwa. Olwaleero bw'avaawo ne tufuna Benjamin Ochieno n'abeera okuva nga lumu Julayi 1971 paka nga 24/8/1972 era abantu abasinga Bannayuganda abangi Ochieno tebamumanyangako nga IGP. Ne tugenda Luke Kelchan Ofungi nga musajja muluulu okuva nga 28/8/1972 okutuuka nga 26/8/1974 eyamuddira ye Gabriel Odiria okuva 28/8/1974 okutuuka 26/9/1976. Awo wavaawo munnaffe Omulango Stroke Munubbi ayina omusaayi gw'emirundi 2 nga Munubbi Mulango ye Kasimu Obura owa 1976 paka 79 era olwaleero yamaliriza nga wanikiddwa Kalabba okukakkana ng'aziikiddwa e Luzira.